Omutwe gukyantawanya nnyo, omutwe guno amaaso, omusuba guno gugenda mu maaso, mu lubuto muno lwankuba mu kifuba, amagulu. Naye kyemmanyi kasita ndi mu kifo ekitali kibinga biri, kyensaba okuba nga abantu abo abali mu bapoliisi, abasirikale, aba SFC, abantu bwe batyo basooka ne banneesonyiwa ne mpona bulungi. He also did not feed well under custody. I put that in the report that he was dehydrated. When he's dry, you don't form enough tears to wet the eyes. So the eyes were dry, and the more you rubbed them, they actually injured more. So that's treatment. We are treating small wounds of the eye. It's good that he's been conscious throughout, so we know that his head has not been damaged. But his walking needs some exercise, physical therapy. Nze okubalambulako okulaba bwe bali nakulaba ki ekyetaagisa okukola ebyabasawo wanga bitambula bulungi. Kati ono ambulidde engeri gye bamuyisaamu yeetaaga obujjanjabi bw'amaanyi nnyo. So katugende twongere okuteesa tulabe kiki tusobola okumukolera okumuyamba. Oluusi abantu betugana nabo tebaagala kulwa betugamba beegaana. Kati ng'eyo gyagala gye bamutwala ezo ze safe house zetwogerako ne bazeegaana.